Tumanyita kyazukira nano yandibadde Omulambo tetugambye nti gwe mukulu gw'amuse nawe toliyo netusaba mwambe mukonekitinga tufune Omulambo ndibuneka nimbeera wano mpaka Friday nokwenkanya mwana wange ndibuneka ninsira wano mpaka Friday nokwenkanya mwana wange nafuna Omulambo ebbanga lyonna ne batangamba kitambula mugalaso obulumi bungi tulina akatawulolwedamula namwe muzaaletukola ki abazadde tugambye okwamawo lwakutaano mpaka evening sawa yonna tuba tuyingirawo kyetusinga okwagala twagala justice twagala bakomyewo Omulambo gw'omwana waffe tumuziike kyonna kyekiveewo tumanye titwamuziika naye saawa zino bakyatutadde tuli up and down tebanatubulira ekituufu nti oba gujja ddi oba gukomawo ddi tuli wano ffe tetumanyi na kyakukola tulikoyise maama ne tumuwerekera kati tutuuse agamba nti bane tebaliiwo kati tunaddamu okubeera nga tujja nga tugamba taliwo ate nga tuteekamu transporta tusaba batuwa Omulambo gw'omwana waffe niwamanya Charlotte kubanga tumanyi ngu yafa kubanga akyogedde tumanyi ngu yafa batuweereza Omulambo gw'omwana waffe naffe tumuziike mu bwenkanya tetulikwekalakasa BBC Kampala tusaba Omulambo gwa niwamanya Charlotte mukombewo mu Uganda mumutuweera mu bulungi tetuze kwekalakasa wabula tuze kusaba Omulambo gw'omwana waffe omuntu n'ata kugamba ti munange ekintu kitambula bwekiti Omulambo tweri tugukolako ffe Kampala bambe tufaayo nedda omanyi kusuula ekiyenje mu ntoyi ne bandekeeyo balimba ngandenze ngoba Friday kubanga badde bambuulidde badde bankubidde gyo ne bangamba jangu nange tuta obuvunaanyizibwa tutambuza kigere kuva Kisugu tutambula ekigere kuva Kisugu eri ekisuga yonna mmongo gye tutambudde mpolampola ne bagamba maama engeri yewawungawunga dda oyinza kufiira mu nkuba katukuwerekerege era kyovola abaani bamperekedde baze mu mirembe tibakubye abantu tibavumye abantu naye ate ntuuse wano nga bangamba muno bo tibali redi kungamba muno nkomewo Friday kati ebyo byebiki nzirayo ne mpaka ku kigere bonange banate nze nga kisoboka nze nandisuze wano ninkumeyo Friday ninsula wano nimbeererawo mwene mugenda nze ninsigala wano batuwe ku mpapula maama ze yasayiningako batuwe ku mpapula ezo twetaaga ezo empapula maama ze yasayiningako twetaaga empapula za medical twetaaga receipt kwe yasasulira emitwalo 15 buli kimu tukyetaaga in details lwaki maama tebamuwako kopi ye lwaki babisigaza tubyetaaga byonna we want some basooka twala nze then ne muganda wange ne mugamba kine mconnectinga wano kati yajja guno omwaka ate naafa oli eyamutwala ate nono kenyini badde bamusudde mu katyabaga kubanga omuntu omugambira muno vaayo gy'oyokolera genda ku office tukutere mu tiketi omwana ate nibamuvuga ne bamutwala alora ubwo basura abana babendi mu katyabaga oyo Muwarabu namuvuga namutwala wa ku gundi ku office Omulabo ge yarabe mbere ali ku office ndoza naye niyekengeramu namuleka namugamba nze ndibede kusayiningira exit bano bakutere mu tiketi nange bwe maze kuteregana nabo munange bazade banange omwana bwe yatuukawo baagana kumusasulira ki exit ya tiketi
Omuwarabu n'addamu n'amusitula n'amuza waka wuwe. Olaba bwe bateeka abaana baffe mu katyabaga ono n'atya banzizaayo bagenda kunkola ki naye Mukama oluusi na Mukama n'ayamba Omuwarabu akasente ke yalakoledde ke yamusalisiza mu tiketi ne zimujja Ntebe nga tazirina. Omuzira kitaye yagamba kagende munoneyo mukuleetere. Nakomawo ku Lwokubiri last week. Saagulabako nabalemerako ngendeyo gyali kubanga twali tukolera mu city. Nabagamba leka ngendeyo ndabe sister wange. Olunaku lwe nalemerako ennyo bamama nabo ne bagenda mu ministry. Enkera ne bagamba ati ne bakola group ne bagamba ati Charlotte mufu naye namala kulemerako ne muganda wange ali Dubai n'alemerako bano nabo ne bagenda mu ministry. Kati bwe balanga babataddeko akazito kwegamba nti Charlotte yafudde. Bamala kwelowooza yafanga 26 Agasti bwe batubikira ne bano nabo badde tebajjukira na lunaku ddi lwe yafa. Oyinza osanga gyali kuba twamala bamere nga mulamu oba nga mufu twamala balemerako nengamba bakamba bange jagagenda Charlotte gyali bwe balanga bibatabuseeko nga ne minisitule bataddeko akazito kwe kumwana nasinga nti ki mufu naye tetuba balemerako singa tetumanyi. Oyinza osanga Charlotte gyali oba nga taliiyo abo bennyini be bamanyi amazima. Yali akolanga ke yateeka mu ddwaliro. Komewo ku Friday nti batugambye bagenda tukakasa nti Charlotte mufu oba mulamu. Ku Friday. Sirika baba batuleetedde ne poliisi naye n'okutambulira ku mateeka kubanga ffe tetulina kye twonoonye tuzze mukulaga obutali bumativu ate nga be bakubidde maama w'omwana ajje boogere naye kati batuuse ne bagamba ate mukunkubira baba bakubidde ne poliisi ng'egye nkwate ebyo byebi kyembadde nkugamba abazadde enjaba bayise ministry balina meeting ne family bajja kugimeetinga ku Friday tuwali kye bakweka information yonna bajja kugiba entuufu n'omulambo gw'omwana bajja kugukomyawo n'omukozi wawana process eri bakola postmortem n'ebirala ate tukulte kubanga tuli mu weeks nga 2 process y'okuleeta omuntu afiiriddeyo eri etwala obudde naye bonna bali ntaaki okumuleeta wano tunaba kumanya olunaku olutuufu naye information yonna ejja kubawanga minisitule yennyini egenda okubawa information naffe gye tufunye tujja tugibawa mpaka omulambo gwabwe bwegutuuka wano ku Friday babadde bagamba baagala mpapula zetugenda okubawa tuwali kyetutamuwa buyambi bwonna fe abalumu eyo information gyabawa nkyamu tulina evidence nga bwe badde bagamba tebali mu WhatsApp group tubawa information ate batereddeko audio ne audio maama we ng'amwali mu group buli kimu abadde akimanyi ffe bennyini abamugamba akomewo kati bwe batwamugamba akomewo lwaki titwamufacilitating VBC myaka nga mukaaga yambo bakoledde omulimu okolanga bino bya caretaking okulabirira abalwadde mu ddwaliro
kati we yakolayo awo second batandika okukola ki okusayininga awo ebipapula era nangamba basayiniza ebipapula n'ebiri mu Luwalabu weyasayininga ebipapula natandika okukolayo awo ku second third fourth awo kati we yakolayo ennaku nga nnya natandika olwala babagemye covid nemugamba yesharo kijja kitya bagemye covid naye n'olwalirawo nejjukaka kaiso kasooka kaneka kugonzaamuko nengana nesharo kiguma just ennaku bbiri ojja kubeera ng'oteredde n'alwalira ddala n'atandika okulwalira ddala nga n'asanyalala yenna nemugamba sharo kijja kitya okubeera nga bakugemye covid naye n'olwala nagamba nina neeno app yatawankana nemugamba nange eyo app njine naye nze bazijajaba covid nebiggweeraawo tinagayagala kudda waka naye nga nze nkimanyi muli bana ba ofisi bati basobamukkiriza kasi totuuka eri bati bakulinaako obuvunanyizibwa nemugamba omanyi sharo kyogera ne maama tuyiye ssente oveeyo nagamba yeekaali olunaku enkeera ne bagamba bamututte mu ddwaliro nasemba okugera ne Charlotte ne bamututte mu ddwaliro ne wayitawo ennaku endala nga bbiri muganda wange wayita Francina natandika okunoonya nagamba Florence okimanyi Charlotte osanga baamutadda nga ndowooza alimba kubanga naye nakogera naye ennaku nga bbiri emabega Charlotte n'alemerako nayogera n'abo abaana abali naye awo ku ofiisi nayogera n'abo abaana abali ku ofiisi bonna ne tugenda twagala kwogera naye twagala Charlotte naye nga Francina n'alaba nga Charlotte tetumuwuliza Francina yali Dubai kati Francina natandika olemera ku baana abantu ng'ayagala ne Charlotte n'alemerako oyo omwami oyo gwe bayita Mira nagamba twagala sisaafe Charlotte ne bamubloginga bonna mbw'ayogera nnyo Francina natandika okugamba manyi Florence vayo kubanga bitabusi nange we nabalemerako njaga genda kulaba muganda kubanga kiba kyangu nnyo ne bagaana we nalemerako nnyo nti njaga genda laba muganda wange enkeera ne bagamba nti yafudde naye tetubalemerako oba oli Francina olemerako tetwalitegene nti Charlotte nti yafa twamala balemerako nti njaga genda laba muganda wange eya tiketi eringa Eyamutwala 3 ne bagaana enkeera ne bagamba nti Charlotte yafudde kubanga ennaku muganda gwe yalemerako ne batuweereza kafomu bamukoze brain surgery naye nga tebalina gwe bagambye tebagambye maama wange tebagambye taata wange tebatugambye mbu bamukozeko neŋŋamba bakola batya omuntu brain surgery nga tebalina gwe bagambye yadde bonna eddaffe twayagadde omukola brain surgery kubanga abadde mubiri neŋŋamba omuntu gwemukolako brain surgery nga talwalangako yadde bwetwamukoze kati olunaku ndoza lwe bamukola brain surgery ate n'afa gala mulambo gwatobejje kubanga nange omukyansija neekolera buli kimu nenesasula eya tiketi naye nga kampuni emu eyatutwalayo nembagamba kale mupeze eya tiketi nenfuma wiiki ewedde sente ze nali ninawo nesasula eya tiketi wano ne bagamba siddamu bakubira masimu era maze wiiki namba tebankubirangako masimu tebakubira maama nga okujjako gye bamukubidde nga bamuyombesa mbukola kinagenze mu mawulire okuswaza kampuni yawe naategere balina muganda wange sasula eya tiketi already naye sirinaawo sente nga zenkola zempereza abewaka bakozese bankubira video call nga ndyeyi ne bagamba tetugenda kusasula eya tiketi tetugenda kuwa yadde n'ekikumi kyonna era mukama wange we yalaba nga bitabusinga ngenizo fiira eri ku ofiisi oba ne bangoba nagamba sente zobadde omanja leka nkusasulemu eya tiketi nali nkolera nange Saudi Arabia nankolanga mail kati mukama wange we yalaba nga bitabusinga bano banejjeeko nga ne bali abako ofiisi eri baganye nagamba sente zomanja leka tukusasulemu eya tiketi olaba wano buli muwala avaano ng'omulaba alinya ennyonyi n'oba n'essenyiga tebakkiriza alinya ennyonyi kati kijja kisambu yalina ebizimba mu mutwe nga bamukolako nze mukyambawo ne Charlotte talwalangako ng'oba muto oba ki kati kijja kye nga bagamba ngu bamukola brain surgery nga tebatugambyeko yadde tebamukuba babikola intentionally kati ekya brain surgery ne bakiteekawo obuteesi ngu bamukoze brain surgery naye nga bo baali bagala kugusa bintu byabwe saba gavumenti muganda wange bamukomye oba mulamu kubanga tetumanyi twamala balemerako bo ne berowooza ne bagamba nti yafudde kati saba gavumenti muganda waffe bamukomye oba mufu oba mulamu bamukomyewo simanyi nakumanya kubanga bagana otukwata video call batuweza just kifaananyi eki kimu nga balaga nti bamukozesa kati simanyi kati bano bagamba mbu ali mumochari home ate wobabuuza nga bagamba tebamanyiko I wanted to talk about your problem. Kulindanga mwali mjezi atoli yalina muganga manyi bali ali moto kanya yalina wano yalina muganga tunafuna kulonda munambe tugamba wafu tunako yalina muganga tupewo kugende bimu natwala bela kwa sababu bandabe mu
I wish you would. Let me just pack. Then whatever happens. Bwe tuba tugenda eri osi agenda ne maama naawe n'omuvubuka omu. Just cool down, follow them. Whatever happens has happened. This is everywhere. Even anybody can die in Uganda. Omugole bafiira wano ate ayinza okukola Ajoga mumufunye ate omufiira ekyali bademere singa Thank you.